Kahirwa asinzidde eno n'alabula abavubi nti singa tebalonda Museveni wakuddamu okubateekako nnatti ku nsonga z'okukozesa ennyanja. Twandibadde wano n'enyimirira wa ne ngamba guno omwana tuguggale. Naye obulungi bwa pulezidenti waffe omulungi ow'eggwanga kiri wano okuyimirira nammwe. Ono era alabudde nti wakukomawo ku mwalo guno ogwa Kamuwunga ng'okulonda kwakaggwa alabe obanga ddala abavubi banaaba batambulidde ku kigambo kyabwe. Ndinze ki kimu kyokka kye ndinze 16 January nja kukomawo wano kubanja sikomawo ku kirala. Jjukira nti munnamagye ono n'olunaku lw'eggulo yabadde mu bitundu by'Entebbe gye yasabidde abavubi ku mwalo gw'Ekigungu okulonda Museveni bwe baba baagala akalembereza ku nnyanja. Bobi Wine oli omuntu gwakugamba ngu yali alina kubaleeta mpaka mu kazanyo ke. Oli bw'aba alina obwongo butono takitegeera. Bobi Wine yali alina kubaleetera mpaka bulijja bazanye bya politics naye beekwese mabega ga kateni mpaka kubaleeta mu lwatu mweyabye kyekino. Soko tunulira evidiyo eri wansi wano kubanga kati Bobi Wine ali exonerated. Kati abasirikale abajja mu kamera ne mugamba muwe President Museveni akalulu mutuleetedde ebizibu. Kati singa wavaayo omusirikale omulala naye n'ayimirira n'agamba mumpere Bobi Wine akalulu ogenda mukola ki? Ate mu uniform yemu naawe oba n'ogamba mumpere President Yoweri Museveni akalulu nga birthday yange. Sooka owulirize ono. Wadde nga muserikale wa UPDF atalina kulaga ludda lwagwako mu byobufuzi ono talime kukuutira Yoweri Museveni kadingiri ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Ennaku z'omwezi zijja kuba 26 January lwe lunaku nzire nazaalibwako lwenina amazaalibwa gange naye kaakati ku lunaku olwo nga terunnatuuka nze ebirabo ebyange njagala ekirabo kye muba mundeetera kwe kubeera nti akalulu ku lunaku luli mukampeera omusajja ow'ekikoofiira ku lunaku 15 omwezi ogujja. Ndowooza buli wona osanga akagundi akabbaasi akabanero ka bbaasi ku lunaku n'olunaku lwonna olunaba luddako atiisita okola otya naye ng'ensonga enkulu yamuze ekikoofiira mumumpeeranga akalolo. Kapiteni Mugalu agamba nti emu ku nsonga lwaki abantu basaanye okulonda Museveni kuba kati bafande bange byondoonyi kati we wavaayo ebitoje binyufu n'ayimirira mu kamera naye n'agamba ngu mumpere Bobi Wine akalulu. Wano kapiteeni wali oba yali mwogezi waki kati oledde juzi baaliwa ku media center oba ku Kanoni obaani nagamba mulonde mudde waka tujja kukuuma bulungi akalulu ako. Ate kapiteeni agamba mumpeere muzeeyi wange w'ekikoofiira akalulu. Katola ajja kubuuza gonaakakuuma otya? Kati singa wavaayo munene oba private nagamba nange mumpeere Bobi Wine akalulu
kati onavayo gambe ngu amagye tigalina kubeera n'oludda mu byobufuzi. Oh my God. Waburutu. Waadireseyo uniform. N'obyogera bugoyiza bulijjo. Utali mu uniform. N'oyogera nga munayo. Naye kati byabakama. Which is which? Mubirabye bannange. Mutuwa obuzibu nnyo. Ndange. Kati mumpabulemu nganza tabitegeera. Singa enkya wabeerayo abasirikale abalala ne bagamba mumpeere Bobi Wine akalulu, gwe kaputeni ogenda bagamba ki? Just I'm asking.